Nkwaniza nyonyeni ddala gwe atulaba webale nnyo webalire ddala program ebintu bizibu nze Nasali Lydia okujja kutuusaako njagala okwongera okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye ebyo mutukoledde mu program eno okuva omwaka bwe gwatandika ate paka wano eno omwaka gugenze kusaba bakyafunyeemu ebitali birungi mukama tabasasire ebintu bannaye byongera okutambula obulungi ate gwe naawe afunyeemu ekirungi tusanyukira wamu naawe era tusaba munange byongere okutambula ddala obulungi olunaku olwaleero nzize ne munnaffe twamulabako dda madam Lenzi Vincent gwe ndi naye wano eno nga bw'oba omutunuulidde bw'oba wamulabako mutuufu ekijja mbongo obwo ojjukira bujjukiza omukubi w'ekifaananyi taata wa taata basiga bifaananyi ate mu wa maama baali babumbi sisobola kukyerabira siyinza kukyerabira ekyo amanya nze Sembakya Vincent nga nsibuka Kyankima ekyawo kiri makati ga Kasangati ne Gayaza. So Vincent lwaki tuli wano eno student Nasali no student Simon ensonga lwaki muze ate ndi musanyufu nnyo simanyi ngeri ensonga kiraga naye ndowooza nze akyasinze kubanga gwe mulundi wange okusobola okubeera ku mpewo ku TV ngobeera programu yammwe ku Delta TV mama yasinga ogiraba sijja balimba naye nange ntera otuulaawo nenkola ki kubanga nange gyenzira so ndaba ebibeerawo byemwogerako ensonga za kintu kikulu kitaaga omuntu nga mukulu naye ate nange era nkula so wababulira Abaganda bagamba wababulira owabobwe olugero kati nange mbeerawo nendaba nenfuna ekyokuyiga bisategere nembuuza mukadde okusinza nti mama wange programu yaja yate muyitako aye naye kati kyafuuka kitundu kunze nti omugamba mama etuuse nti etuuse nga ntegeka nange nga nkola ki nga ntuula era nga mpuliriza olw'okusiima kwange n'okwagala nze nasalawo nga nze nti omukyala gwe bayita Lydia era yeggwe siegwe nnyabo wamu ne Mr. Simon omwami gwe bayita Simon bwe mumusiigirira ekifaananyi kubanga I'm gifted kiri mu family nti saidi ya taata bali bakubi ba bifaananyi era bakubi then saidi ya maama babumbi so mulimba sirimba it is inherited tugende mpola ewa taata bakubi ba bifaananyi musiwe bakwita kusiiga bakwita kola ki kusiiga basiizi ba bifaananyi kyokka te ewa maama babumbi bano babumba ensuwa obogera ku bibumbe munasonyiwa nze okubumba nakula mmanyi babumba nsuwa kale obogera ku kubumba okubumba kuva mu bbumba nga bw'okiwulira kati okubumba kwekwata tugeze ng'ebbumba n'olijjamu ekintu kyonna oyasobola okukwata najjamu ensuwa nga twakikolanga mu buto najjamu ebisolo najjamu kyonna kasita oba nga okijja mu bbumba so go oli musiizi wa kifaananyi n'okubumba omanyi n'okubumba manyi nyabo abaffe ono omwana musiizi wa bifaananyi side eya taata basiga naye kati mutemwetagisana DNA by the way tubale tuwogerako Simon okimanyi kuba kakati bw'oba ng'osiiga nga wataata baali basiizi oba oyise no maama babumbi ate omanyi okubumba wonna obeera oyise atayinza okusaba DNA kizi mweyo mweyise kale yeno bazzi omwana omulenzi ono gwe tulina bannange Vincent yasazeewo okutusiima naye nga bano tubadde tubalaba ku makubo egyo tutambulira abantu abasinga bateeka ebifaananyi ebyo ku kkubo naye bayita kiki kye bayitamu okusobola okulaba nga bafulumya ebintu bye tuyimirira ku kkubo ne tutunulira mu butuufu ne tubyegomba ali gifted bw'obeera gifted tugambe nti olugendo lwoba oliko oluba straight temubeeramu biwonvu temubeeramu misanvu
byonna osobola okubyebuuza naye nga nze ntunira ebintu ebyo nengamba mutuufu era omuntu abeera gifted katonda abeera yakukola ki abeera yakuwa okutandika okuba nti otandika okusiiga muli wa myaka emeka okusiiga ntandikira mu P3 ng'okuba ekifaananyi nga gyekiri no nali nkubanga cartoon. Yeah, I was fan of cartoons. Ngakubawo cartoon, bupingu baita pingu mu Luganda ngambo kuba. Era bankuba nyembo oko. Olikuwa cartoons. Nakuba cartoon mbitabo math. Somesa nakuba mboko. Osoma kubala. Ate gwe cha cartoons. Kati cyo cyali monze. Yeah, nali sinaba kwezula nayenga the ntula when I'm bored, when I'm stressed up, ubanga ndi musanyufu nganze nkola ki? Nakuba. Kambala gatali kintu kyesika kunyumira natsa kwambe kapenso kano bale buno obuvivu basingaza okunyumira Simon nze naye manyumba natabulabya obuvivu bwange bwanyuma kale batoga mukono eno nga kwese emikono ebiri kiba kitya kwanze manyi omuntu kusika mukono gumu awali mukulonda byakozesa byategeera era ebimutegeera But wagami? Yeah. Okay. Kati zino brushes zaukana. Then what chinochi? Color? Kati eno jibaita chako pencil. Chako pencil. Chako pencil. Okay. Elianda yenyini. Hey. Elianda yesigiri. Okay. Yeah. Kati eno pencil, aba chako pencil. Chako pencil yakola bino. Eno artist ya bikola. Chako pencil bikola. Okay, artist ya bikola nga kosiza chako pencil. Okay. Kati ngisongola nenjijjako powder. Okay. Kama kayo. Kati powder yono gwentadde muno. Okay. Olusi mugula. Kati akabondika ka powder oyo kali mitwale 5. Powder wa chako. So kati wemala mazo sketchinga tunide mazo kukola gundi. Nkwata brush zange. 2. Okay. Ntandika okusiiga. Mikono ebiri kino kyakola kyabadde atubuulira ye akozesa emikono ebiri. Wawo parts ezimu kunze ekifaananyi ky'omuntu nga sisobola zikubisa right so nga te left kyangu. Okay. So ekyangu ekijjawo kyokozesa right? Kyo kinagambye nti wenasooka kwetegeera nga artist nomanya nti wenkola bwe nti ekintu kyange kivaayo tikivaayo. Okay, guno gwe mulimu gwategeera era kyakola akimanyi bulungi kimulimu ye oba kitegeera bino byonna byeyatunyumiza byeyasoma ndoza yongezako bongereza kubanga kyamuli munda mu ye nga omuntu. Kale olwo yayagadde nnyo okuba nti ayongerezako ku kifaananyi kino nga tuli wano eno just olabe nti ye yakola ki yakikola sikuteekawo kiwedde mugambe nti oyo mwana mutebe tabisobola bananga abisobola. So oyo Nasali twasanzeewo kuba n'abantu abalala tulina Simon ekyo kya Ssaabasajja ojja kukimpa nkyagala nga bakiwanze bulungi ekya Ssaabasajja nkyagala nga bakiwanze bulungi nekyo ekya Nasali ng'okiwanze bulungi. So omuntu bw'atunulira Nasali olowooza ekifaananyi ekyo okukikolera omuntu okikolera ssente mmeka? Kati ebbeeyi yange sinziira ku size. Size. Kati eno size eno gye nakoze eno ibayita A3. Kati wawo kibayita A4, A3, A2, A1 ne A0. Kati eno gyolaba ibayita A4. Tekinaba kuggwa ni kati eno gibayita A4 size. Kati eno A3 eba neneko. Kati A2 Ssaabasajja omusujja wa omwana kati eno tebayita A2 size. Kati A1 okwata zino bbiri nozigatta tebayita A1. Kati A0 okwata zino 4 nozigatta. Ye example gye nsobola okuwa. So kati gwende ku kya Nasali kiri nga bw'ogambye kiri ki?
A3 kiba kya sente mmeka kati A3 sawa zino ngeri framed nkolera emitwalo 2 bane kansibe kino mumutegedde bulungi ayaga ekifaananyi ekiringa ekyange nga tukifulamize bulungi kya mitwalo 2 se wabi oba oyagala kiframing oba okyagala cardboard still nso kiteka cardboard kubanga aliwo abamu abagamba nkyagala ku board binagamba nkyagala nga kiri framed so what is better customers kyayagala kale nze nganze omuntu nkikola naye gwe customer era wampa ebifaananyi bibiri nsobola okugamba this one is better nekino kiri better bina biri fine nongamba okay gukola kyoyagala okugamba no bwe kiki osinga okwagala kubanga nja kukola nze kyenjagala naye ngugambe kiyinza okunyuma naye nogamba singa yakolamu kiri kitegeera kati mba njagala gwe customer ampa sente eba choice ongambe nti kino kyenkola ki kyenjagala kati kino ekyange kigenda kuggwanga ddi wakumeka kino era kiri kumpi kuggwa leero lwakuna by Sunday kijja kuba kiwedde so omuntu nga kireese olowooza kifaananyi kikutwalira bbanga ki okuba nti omulimu guwedde nogamba nti customer kifaananyi kyo ki kino okay bakimbuuza nnyo naye ansa gye nsobola okuwa nti ekifaananyi kirina obudde bwakyo nti nja kugamba kino nakikubira omwezi mulamba nkuwa example nja kugamba kino nakikubira omwezi mulamba olya gene size nga yemu agambe nange kyenkola ki kyenjagala mugambe kino ngenda kikubira weeks 3 omulala gye mugamba akyo kijja kumpaamu weeks 5 why nze sitera kutunulira nnyo kifaananyi kyonga kyo abula ntunulira details eziri mu kifaananyi ye production gye nayogeddeko nti nze nkikubira mulina ebbanga osooka kuba artist babiri kifaananyi kimu enagamba nga kikubira omwezi enagamba nga kikubira weeks 2 kusinziira ye kukyakola ki kitegedde bulungi kansimensi naawe atulaba okitegedde bulungi so bw'obanga omuwa omulimu leka yeeyeewo obudde gwe topapa kusobola okufuna ekintu ekirungi yeeyeewo obudde asobola okufulumya ekintu nga mu butuufu kirungi nnyo twagadde okuba nga tutunulirako ku ebyo bituze tukola naye nga olunaku olwaleero nga bwe yasiiga ebifaananyi byaffe nga bwe yayagala okusiima abadde nga tabituleeteranga kubitukwasa kale nasalawo ayiteko waneeno naye ne tutamuta oba oli awo tusooke tunyumyemukko jjukira nti oba nkujjukiza nti twali twakamala okumulaba bwe tutyo abantu nga waliwo ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka kyeyasiiga mu butuufu ne kinyumira ennyo abantu so simanyi ffe twali twakamala okumukyaza kati simanyi kiki kyagenda mu maaso awo nga maze okusiiga ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka twagala nate okumanyako nawe yongedde okutegeera bwe tuyamala okusiiga ffe ebintu byatambula bitya weyanzuula nti I could do something good yasanyuka I was a newcomer naye ate what I had was better than some of the old comers kale nga bwe mbagambye obanga bwolabye mu kitundu ekisoose nga tukulaga omwana mulenzi ono Vincent engeri gyakolamu emirimu gye era nga bwe nakutegeezezza nti munnange ebyo byagwa ate ne tulaba Ssaabasajja Kabaka n'ebirala byaddako awo agenda kuba ate atubuulira emirimu engeri gye gyatambulamu n'ebiringa ebyo Sebo Vincent nsanyusa okukulaba nange okusisinkana nnyabo kasi akabadde kawanvu kawadde kawanvu ddala obulamu bugamba ki obulamu si bubi mpozi obubwo nange olina empolampola bulungi ya tuba tuli awo kifaananyi kya Ssaabasajja papa Banja Ssaabasajja so twaliyo of course nga tukiraba kyali kigenda mu maaso so tubulyemu akaseera ako omukolo tebyali byangu okutuukayo ku mukolo naye era omutonzi yannyamba nsobola okutuukayo ngeri nti maama ali omu ku bakwasaganya ebyobulamu bwa Kabaka bwa Buganda yatuukirira Kago namubuulira ekyaliwo amakulu ge nali nina aga Ssaabasajja era ne bankwatirako ne bansobolesa otuuka mu lubiri
tugambe nti omukolo gwali gwanca bankima kiro ekyo kyennyini era nasula mu lubiri ekiro ekyo kyennyini n'amakula ga Kabaka. So sokoba abantu badde tudizeyoko katono mabega twaleka ekifaananyi nga tekinagwa bulungi. Ekifaananyi kyali tekinaba kuggwa nzijukira. Naye before ng'oteekateeka okusiga ekifaananyi ekyo wali nga otagetinze mukolo ogwo oba just ekintu kyejjabuzi? Kintu tekyejjabuzi kyali kitegeke kuva ddala nga ndi mu P3. Ssaabasajja yajja by that time twali tukyalina Bulagala. Waliwo ekereziya gye bali bayita Mapeera, sijjukira linnya naye ndowooza Mapeera y'Abakatuliki. So Kabaka yajja mu ebiseera nali nkyali muto ng'awubira abantu ng'ava mu Wankaaki emisala ewedde ng'abantu bakubyeko bangi. So nga nze neewuunya ndaba abantu bayayaana okulaba omuntu oyo ngamba Kabaka yaani. Kati nga ndaba ne maama bayita naye ngenze ne maama kati nga ndaba ne maama musanyufu nnyo kubanga alabye Kabaka. So kati nze ne mwesikako ntandika okuwaganya mu bantu ndaba omuntu kyoyo buli omu gwayayaanira okukola ki okulaba. So muri ekyo ekiseera ky'okuwaganya natuuka mu maaso ge kati yali asize omukono bw'ati kati nga njala mukwatako mpulire nti muntu oba kati naye ngenda mukwatako bwe nti mu ngalo nawanika omukono gwe ogwa ddyo awubire abantu kati asobola mukwata mukono gwe kati nze nakwata lugoye olugoye lwe okubwa Kabaka naye ndufiiringa kati we nalufiiringa okikolwanjiwa nga lwakumukumu saamanya gye lwava naye nakankana era ne mama namubulako kubanga abantu baali bangi naye mudduseeko nze ngenze kulaba Kabaka buli omu gwakola ki gwayayaanira. Kati nzijja nkula mpola nga mama yansigala mubuuza Kabaka yaani nga omanyi omwana omuto nga tamanyi bintu bi nannyonnyola kati gye nakoma okumanya ebyobuwangwa n'ennono gyensibuka mu Buganda nakyagala nnyo n'olwekyo nensalawo nti bwe ndiyiga okusiiga ebifaananyi ndisiiga omutanda n'enkimukwasa yennyabo. So kyakulimu ng'olinda akaseera ako yennyabo. So okisiize okimaliriza? Nkisiiga nkimaliriza era nga mbadde nkugambye wali emabega nti tebyali byangu kati ekiro ekyo actually nali ntegese nti ku makya nja kukeera nnyo nga ku ssaawa nga 10 tusimbule okuva ewaka Kasangati twolekere olubiri abula nalina we nalindi ne bankubya ne baŋŋamba waliwo abava bayitawo mbuga abava mu lubiri abakukimi naye baagala ogende ne amakula ga Kabaka kubanga era waliwo abali bankubiramu ebiseera abaali baagala mu kiseera ekyo nga noonya ani ananyamba okunkonectinga okutuuka eri Ssaabasajja waliwo abaakirabako kati mu kukirabako ne bakyagala ne bagala okukigula ensimbi ezaali mu bukadde obw'enjawulo bwesegenda kwogera ku ki mukutu abula nagaana olw'ensonga nze nga nze nakikuba nga njagala kiwani Ssaabasajja ekisiiga ekyo nakimalako emyezi gyali 7 yennyabo. So olunaku lutuuka omukolo kiguno gwe tuwogerako omukolo gwe twogerako ge matikkira ga Ssaabasajja nga guno omwaka nga weza emyaka gyali 3. So bakukima bankima ewaka nga tutuuka mu lubiri. So twatuuka mu lubiri era baŋŋamba amakulu ago gabeereko gayimirireko togavaako kubanga era bangi bali baagala gabba. Olimba ge makulu agasinga era ge gaali ag'enjawulo ag'omwaka guno ku matikkira ga Ssaabasajja. Kati abaagala bako basooka kubanga ennamba yange bagifunanga naye nga nze omupiira omutima tegutebenkedde. So kati mwaki ekiseera mwabyawo abankubira baŋŋamba ngenda kuwa obukadde bwe buti ekifaananyi kikola ki kinguze ngenda kuwa obukadde bwe buti tulinawo zino kitegeera
abantu bano abakubanga essimu nga bagamba tulinawo ssente bweziti olowooza baali bagula kifaananyi ekyo bo bennyini kukitwala amaka gaabwe ekigendera kyali kyolowooza ekigenderera kyabwe sijja kugamba nti kyali kino kubanga sinze ali mu mitwe gyabwe wabula kyemmanyiko ku bisiige ebisiige ng'ebyo ebyobwakabaka oli asobola okigula asobola okikubamu obukadde tugambe obanga oba 25 oba 50 kisinziira ku musiizi kikyemunegotiatinzeeko naye ate ye watuuka eri n'akitunda times 5 kyakuwadde kyembadde nnoonya ekyo singa era nze nali nakikola nga ngambye nti njagala ssente nali ngenda zifuna naye ate nze saayagala ssente nze naye njagala kiwa kabaka yennyini yennyabo so obeera mulumbiri bagamba nti ekintu kikuume njagala ekiro ekyo mu kusooka saasooka kikkiriza kubanga gwe gwali omulundi gwange ogusoose okubanga motoka ez'ekitiibwa zinkimye kuva mu lubiri okujja ewaka ewaffe nezintwala mu lubiri ekyokubiri newe banteeka wali wa kitiibwa twafunamu okutataganyizibwa mu mbeera y'obudde nti enkuba yafuuyirira ekiro ekyo then twali tulina okwewagamako awamu bwe tutyo nga omanya embeera eyo era n'amasaza ag'enjawulo gaali gakuŋŋaanya amakula gaabwe naye nga nze mu ndaba yange tewali yakola kyennakola kitegeeza wali kyokoze nga kyanjawulo nnyo nga tewali mulala kikoze tewali kati olunaku lutuuka olunaku lwatuuka actually engoye zange naye nga weebaka ekiro otulo twajja weebaka saawa mmeka seebaka seebaka naye ekyo tekyalina buzibu gyendi kubanga nali natuuka nga nakimanyiira nga nsiiga n'ekiro nenkeesa neneebaka emisana so naye olunaku nali ku bunkenke bw'amaanyi kubanga waliwo abajasi ba UPDF security yali y'amaanyi kati ngosi nebuzo kyekyeddako wuli ogamba naye nga ddala ezaali wano oba nesasooka kikkiriza gemazima sasooka kikkiriza era newe bwakya ku makya kubanga nagendera mu ngoye zange eza bulijjo zaali zabika bulungi naye nga za bulijjo kinaligambye engoye zange zenayambala ku mukolo bazireeta luvannyuma ku makya nani mami mombe jena kayinga jeni yazireeta ne maama wange yazireeta mu lubiri ku makya then nenzambala era ekifaananyi nabeera nakyo ng'okikuumye butiribiri yennyabo nga nkisabise bulungi nga tewali yakirabako era bannamawulire bajja waliwo abajja nagamba tulageko katono just jakuba ebifaananyi bino kaseera kisikeekano sikeekano omukolo ne gutandika wabula obukuumi bweyongera buli ddakiika yayitanga obukuumi bweyongeranga mu lubiri paka Beene bwe yatuuka Beene amala otuuka yalina okujja ku makula agalabe era awo we nali mulindidde mu kumulinda simanyi kyatuukawo naye teyafuluma mu motoka ye kufuluma kujja kulaba amakula so batugamba tugende eri omukolo gye bagutegekedde yennyabo tutuukayo nga ntuula n'abaami ab'ekitiibwa bakaggo ba Dr. Hildamani abaami abasinga ab'amaanyi mu tenti gye banteekamu ng'eyaffe yali ku mukono guno ogwa left then nga ensiisira ya Ssaabasajja eri wali mu maaso enyawo omukolo gwatambula bulungi okutwaliza wamu mu ndaba yange wabula twafuna okutataganyizibwa mu nkuba omutikwa y'enkuba yali w'amaanyi so akaseera ako ke baali balina okusabukulamu ebirabo ebyenjawulo eri Ssaabasajja tekaabaawo ti puroguramu ezimu bakola ki bazisala olw'enkuba yennyabo so bwe bazisaza otuuka ddi kimutuukako kitya ekirabo kyange Kabaka amaze okukola gyonna emikolo jjukira ogwo omukolo gw'amatikkira gulina essaawa zaagwo ogukoma so ekifaananyi saakimukwasa ku lunaku lw'omukolo tekyasoboka olw'okutataganyizibwa kw'enkuba wabula ekifaananyi kyatwalibwa Kaggo
akulira essaza lya Kyaddondo n'akitwala eri Omutanda. Yakitwala bene yakisiima era ebbaluwa y'okusiima yantuukako eri ng'eva eri Kabaka. Yennyabo. That is good. So kimutukako kifulumadde mu mawulire. TV eyasooka actually Delta TV gye nasooka okufunako interview nzijukira era ko nafuira experience yange eri TV mu Uganda. Then TV yaddako okunnoonya yali BBS Telefina. Bo basooka ne bankwatira ku mukolo ne bampa interview kubanga simanyi ababbirako naye bannoonya era ne banfuna ne bankolako interview. Waliwo gye bayita French TV omukyala akolera agency eyo naye yankolako interview, aba NBS aba NTV abo bankolerako interview ku mukolo nga guwedde. Then nali ndi awo ng'omukolo guwedde wali wayiseewo ndowooza ng'ennaku 2-3 aba BBS ne bankubira nga bagala kunkolako interview naye nga bagala sinziira eyo gye mbeera oba gye nkolera emirimu gyange. So bajja ewaka ne bankolako interview. Oluvannyuma wa BBS okunkolako interview waliwo TVs endala nga bukedde ezajja still ezinkolako interviews ez'enjawulo naye nga bonna tusinziira ku kisiige kya Ssaabasajja. Yennyabo. Kati yegwe. So njagala ombuulire ompe eyo feeling eyo eyaliwo kati omaze okulaba buli kimu kibadde successful. Gamazima simanyi engeri gye nsobola kukinnyonnyolamu. Yo feeling nze asobola ogiwulira naye ate simanyi engeri gye okuginnyonnyola. Okuginnyonnyola. Kale nali musanyufu nnyo, kintu kye sifunangako mu bulamu bwange. Sijja kulimba. Natuuka ekiseera nga ku kitundu kw'embeera mikwano gyange ne ku ssomero gye nsomera nga bandaba mu ngeri ya njawulo ate nga nali saabimanyiira. Nze njagala living in obulamu bwo obwa bulijjo. Nga bino by'okubeera artist bali bamanyi Vincent is an artist. Naye nga kiri being a celebrity, entering into a celebrity life, media life, nali saabimanyiira. Kyampa essanyu, I feel like nali munene. That's the feeling. Sijja kulimba nawulira nga ng'ogezeemu. Ngezeemu family ndikiikiridde. N'ab'ekika batukuseera gamba Sembatya ye mutabani waffe oyo atukiikiridde naffe. Okitegeera. Jjajja wange yasanyuka. Natwala amannya ge gonna yagampa. So yasanyuka nnyo nga amawulire akoze eki nagafunye nagalabye. Omuntu lw'olikola ebintu by'enjawulo mulimu ebintu bye tusuubira kirizagana toyinza kusigala kyekimu oba okitegeera. Awo obadde toyinza kusigalawo naye of course buli muntu alina obulamu bw'ayagala okubeeramu okitegeera. So ekyo kyembadde nnoonya nti wawulira otya muli kya Ssaabasajja si kintuntu okitegeera. Obulamu bwange bwakyuka kubanga nafuna ekitiibwa kya the Royal Artist of the Kingdom 2023. Ekyo kyannyongerako ate nnyo era si yenza oyo omukadde naye kirungi newankubadde era kibadde a bit challenging. Funyemu attacks ezimu nga omanyi nze siri munnabyabufuzi. I'm not a politician naturally naye era because of what I did I've been attacked in different ways. Sijja kulimba naye I keep it at a low key. Kwanze yo ebufuzi sibimanyi yasigenda byasanguza sijja kulimba or anything but there's a challenges zibaddewo naye I think that's the biggest challenge gyenfunye. Obulamu bwe butyo. So kati wookula olina ebintu by'okola nga wadde bibadde tebijjamu egyo emyaka ne bikupushinga kati gye bikasuka oyina okunoonya kati n'embeera gye baddemu ntya kubanga togenda kudda mabega okitegeera naye totya bye binaffe
naffe babingira tuli baana bato so totya bibeeramu naye ojja kiyita abazadde njagala maama ne taata feeling yabwe yali etya taata ali musanyufu taata tatera kubeerawo abeera akola abeera ku safari naye he's a loving dad nsobola okugamba akuyirawo omubiri kyoleta ku mmeeza akiwelcominga and waba akiwelcominze his decision tagikola yika that means ne maama naye akoze eki agikiriza basanyukira ddala era ewaka ndi wanjawulo sitewa kyayongera kati era ne baganda bange basanyufu they're proud of me of what I did and who I am. The example I'm giving them my education kubanga singa nali njagala kusiga busizi bifaananyi still nali badde nsiiga I got opportunities ezogenda ebweru kusamba akapiira nefunayo opportunity yogenda okusiga ebifaananyi one of my clients gwe sajja kwogera nangamba I can take you abroad noba nga osiga busizi bifaananyi but I was aiming at education right now ndi Kyambogo University so wenaba maze bachelor yange then nja biraba okay so ekya Ssaabasajja Kiggwa tulinayo projects endala ezize nga zitambulawo oba okasawamanyiriza Ssaabasajja noga wayikanjira ne omuzaamu abantu actually bambuuza ku mikutu gyange nga Twitter Instagram Facebook sikyagikozesa nnyo YouTube TikTok bambuuza so what next what next nina bingi byendeeta naye just kyemulina okumanya nti there are bigger artists than I am just that I'm favored by God kitegeera so sijja kwewanika I'm not the best naye I'm striving to be kitegeera kyendeeta kyendi mu kufumba tewali yali akirabyeko naye nga kyemulina okumanya kijja kiri kyali kya myezi 7 naye ate si kye kyasooka omwaka guno this is 2023 right first 2023 nawa bishop we Lubaga aliko kati ekisiige kya Yezu so that opened my year and since that day my life has been successful kitegeera kati kyendeeta kigenda kuba kyamaanyi n'okusinga kuno omwaka kikyembaddemu just abantu balina kuba bakakamu balindire kigenda okweta ku mmeeza okay bane mulindirire ate kigenda okuba nga kijja ekyo katukirinde agambe tewali yali akirabyeko naye ekyo tugenda kuba nga ate tukirindirira so ng'abantu balindirira okusomoozebwa twakwogeddeko but of course nga bogambye nti okyali ku ssomero ng'omuntu oba nebyosinga okwagala obeera n'obiruubirwabi apart from okuba nga osiiga ebifaananyi singa ddala oba tosiize ebifaananyi kiki ekirala kyogamba nti nandyagadde okola ekitubo kiti bangi bakimbuuziza ekibuuzo ekyo naye nze ng'omuntu njagala kuba lecturer amagezi gennina njagala nga passing on to another generation bagakozese bazimbulukisa obwongo bwabwe then bagongereyo so that's my life I want it to live like that nti amagezi gennina my knowledge nga aliwo agazimbulukise naye agawali nanaddako that's how Vincent will live forever okay kasubire bakitegedde bulungi kakati omwana omuwala bw'ajja nakola ku TV oba ku radio baba n'okusomoozebwa kw'amaanyi kubanga abantu bangi babeera bakulaba abakwegomba bonna bali omwo ati obeera wakakwata essimu yo nomulala naye nakuba kwegamba obulamu ne bubeera bwe butyo bw'otegendereza nnyo ng'oli mwana muwala osobola okukola ensobi kati njogera ku ekyo nti kati ofuuse celebrity bakulabye ku TV bakulira ku radio bantu bazze bangi omwana omuwala bw'otegendereza okola ensobi kati simanyi omwana omulenzi ono
yatuuka okuba nga asiiza ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka ensi yonna neemulaba nga nzijukira n'esitore eyasooka bwe wali nga ku ssomero kati sooka obuulire because nkimanyi gyekiri kyaliwo kiyinza okuba nga wekiri nakaakati era nga kiyisobola okuba nga kyeyongera embeera eyo simanyi oba kyenjogerako kyekyo ekyokubanga abawala bajja weekiri kijja kubaawo ekyo kyalubeerera kyemmanyi so okikwasaganyiza otya sookera ddala nze am determined bweliba nga lirina ekkubo nga limpitawo ne main road bwe buziba sijja kukozesa ppanya entuusa wange nja kukozesa lino main road ntuuka ewange ndowooza abo bakategedde naye ngaobirabye mbiyitamu si kubiraba mbiyitamu obiyiseemu abawala bajja bangi abantu bandigaye nti Nasali alimba naye nze bino byenjogerako sirimba nkimanyi bulungi nnyo ate and abantu ne bateeka nga kati nkubulira abavubuka bwe bakola mmwe temusobola abalenzi mmwe temusobola kufuna bakazi ne mwefosinga nnyo okuba nti munoonya ssente nti ofunye Nasali kamuteekemu oba ofunye omwana oyo yali ku kamera nti kamuteekemu olw'okuba nti akulabye yajja asobola okuteeka mu ggwe so kiri ku ggwe ng'omuntu ogambe nti nzikiriza oba nkoze ki ŋŋaanyi yensonga emu nali mbuuza omuyimbi omu naŋŋamba nti si ffeffekka abazaalazaala abaana okay so abantu kiki kyewandyagadde okwongera okubagamba kuba kati ensi gy'oyingiddemu ndala message gye nsobola okuwa eri abavubuka eri abantu abakulu na buli omu eyandaba n'oyo gwe baatuusaako olugambo bituufu byonna bye baayogera bituufu simanyi bye bakugamba naye byonna byonna byewalaba byewasomako mawulire bituufu naye kyensobola okugamba nti sookera ddala manya gooliyo kikyoluubirirwa nga tonnakulaba amasanyu ga nsi tegaggwayo nesaawa zino so tutambula nengenda byonna byonna gye njagala era nenkya nenjagala okukola ki ogenda mu kifo ekirala so nayo determination beera focused weekuume buli kyebagamba kituufu eriiso ly'omukulu waddugala wewalaba twongere okwagala ennyo abazadde baffe twongere okuwa abantu abakulu ekitiibwa gw'olowooza nti gwe wekka eyakasooka okuba nga osiiga Ssaabasajja bantu bangi nnyo nga bw'ogambye nti n'abamanyi abakusingako ki bangi naye ggwe lwaki toddaawo notwanogaa nti naye mu butuufu lwaki nze tewakirowoozaako nogaa naye mu butuufu lwaki nze because ebbanga lyonna abantu basiiza ebifaananyi abantu abasiga ebifaananyi obasanga babitimbye nga batimbye Ssaabasajja bo tebalinakoko kirowoozo kigamba nti nange neetaaga ogendako mu lubiri aba Katonda saidi yange okizemu bulungi abeera Katonda bantu mmwe temukoowa kusaba mubanga okkiriza Mukama Katonda saba ate gweobeera omusamizi ow'ensaasi nawe genda owunyenye ebintu byo kasi obeera nga obinyeenya nga mu butuufu bwabyo oba kitegeera naye nga temuva ku Katonda tusabe nnyo nze nsuubira nti oba oli awo kasi akaba tekannatuuka buki butuusi naye bwe katuuka mu butuufu tewali kiyinza kugaana si bwe kiri bwekiri nnyo tukomaawo ono ye Vincent abantu bakusangawa ogambye oli ku Twitter oli ku social media nkozesa Semcent @UG from Sembacha then Vincent SEMCENT @UG nsinziira engeri nti nsomerera Kyambogo University mbeera Banda at the moment ewa Mr. Simon at gallery kati bwensiigira ebifaananyi paintings sculptures zonna zoyagala byonna kasita kiwa nga kigwa mu art byanotukonako nekyange kinkwase tuvaani sabukulu
kale nga naffe watukase ebyaffe baneeyisu byamutegedde bulungi temuva katonda abantu basiga bifaananyi waaw yabwomeze nokigirako this is Nasali naye kyasiba okunyumira ku kino ekifaananyi okimanyi zino envi zino envi zange matu wazijjayo bulungi oba kitegeera banange zeezo so neyanza neyanzeeke munnange naye twagulawo ekkubo lya Ssaabasajja Simon sifa twagulawo ekkubo erigende ewa Ssaabasajja tusaba n'ebirala ate munaye bitambule bulungi tugambe nti banange yoyo Vincent gwe twasooka okulaba Vincent yali ludda wa nti banange twamulabye wano banange twamulabye wali ebe kituwa essanyu ngaaba okitegeera omanyi ebinene byamawulire omuntu like ebiseera ebisinga asobola obutakulabamu binene oba okitegeera naga sinyala agenda kola interview eyo oba okitegeera naye Katonda ye yamanyi wakola ebintu so tusaba buli kimu kikutambulire bulungi munange Amina. Okay, ono banange ye Simon. Mubalage bamutegeere bulungi. Simon Peter Male. Yo camera person. Noza naye bamulabi. Okay. Byebyo no munange okuva ewa Vincent wato ate naye we yatusa okusiima kwe nga atusiiga nga bwe mulabye tweyanzanye tweyanzeege. Any message anti tumalako mwaka? Ngomwaka gugwako tusobaka bwange kusingira ddala eri bavubuka bannange beekuume kawuka gye kali bongere okusaba tova mu ddiini yo sigala mu ddiini yo nywereramu bana empisa nayo goal mwaka gumaleeko bulungi mbagaliza amazaalibwa g'omulokozi amalungi wamu n'omwaka omujja 2024. Okay, happy new year to you all. Ababadde batambula naffe kuva gye twatandika ate paka waneeno tusaba bannange temuva Katonda tusaba buli kirungi kyonna akibawe oba mutegeera empisa embi zikendeere empisa ezitali nnungi zikendeere twagale bannaffe nga bwe tweyagala ffe ng'abantu nsuubira nti singa tukola ekyo bannange ensi ffenna tujja kugyeyagaliramu bw'ogyegaliza kirungi nange nekikwagaliza nsuubira tujja kuba tutambula bulungi nnyo naye nga omwaka watambulire bulungi buli kimu kitambule bulungi ate tukwasaganye nga gutandika n'ebirala mpola mpola takomya pera kome bulungi